tugulire ne Bruno K motoka timu fena tubifiru olwalero Bruno K bwajja ku live tuzisonde hata bana Uganda tobamanyeze nga bansondere bombo ez'obulwadde ez'obutunda Bruno K tumugulireyo ne motoka tumunazeeke naku yoli eyamuti obodde noga musajja munalira Jackie wange campaign ojja gitandika kusaba obukadogo gwe Bruno K bolaba gundi yonkugambi Jackie muyite Jackie ajja kuwa sente fena tuwadde sente Jackie milioni 2 ajazikuwa Bruno K sokewe nazeeke naku lwaki bakujoga oli munsi Bruno K yo munsi wa kujogebwa mu muti obolenga kuba bamwagala eri yeganye embuto yazadde mu dola awa abantu ebagala Bruno K so Kiwange nkusaba n'obuwombeefu Bruno K omusupporting ku kyampanya ye era Bruno K ayina omutima gw'okwagala era Bruno K ayina ensonga gye yarezinze oyo muvubuka byabadde ayogera ayina statement gye yakoze n'agamba mbu Bruno K ayagala nnyo okukola charity gwe kitegeeza toyagala kuddiza bantu omulabye omuvubuka bwe yagambye mbu Bruno K yali ayagala charity yes kibi okuddiza ku bantu omuvubuka yagambye mbu yali ayagala nnyo charity ate nze sibyagala gwe okola abantu ze bakuwa ozibaddizaako ddi kubanga abakuwa beesobola Bruno K bwakugamba nti ayagalayo charity agenda ayamba abentwetwe ayagalayo charity agenda ayamba abaana abateyamba musango kigwe gojja nogambo yali ayagala nnyo bya charity ne mugamba nze sibyagala gwe sente zonna oyagala kudduka nazo bwaba yagamba ayagala charity bwe yagenda mu akedi n'agaba obutunda ab'omu akedi tebasanyuka mwagala kunye kutwalanga butwazi ku bantu abantu mubatwalako butwazi temwagala kuzza wafunye obukadde nga 10 bangambye ekivulu kya Sorodinze out because of Bruno K njagala okutegeeza mubaddeko babiri Bruno K yatutte 50 amanyi ga Bruno K gakoze 50% nawe 50% ate bwe tudda mu facts Bruno K kusinga following tomweregako nange Bruno K singa amanyi ku internet kola research ate wano bayimbi batono nnyo abasinga Bruno K amanyi ku internet yawo so Bruno K tujja musondere mmotoka ate Bruno K agenda kukola ekivulu ate tujja muwagira tuwulize byayimba so Jackie wange tukulira campaign eno tugisimbule Bruno K mulungi tulekenga kufiirwa abantu balungi tulina gakwano gaffe nobeerawo ng'ense kutugumbula ng'ense oyita mu bizibu gukwano kunga tegusobola kuvaayo ne guwanika omukono ne gugamba nedda temumutta ayina obulungi bw'alina sayidi ennungi ne bisirika ne bikusanga ne bigamba twali tubiraba ng'abantu bakwogerera naye nga ffe bw'omanyi nze mugende kansigaza abantu K must shine Bruno K obeere bulungi mikwano gyo bwe giba gyobeera najjo tegisobola kuvaayo kwogerera bulungi ze nkwogeredde obulungi bwoyo liri paze nsentegere bwetyo sirina kyenfiirwa Bruno K kwogerera bulungi bwo omuntu mulamu Bruno K gwokubire simunagamba Tata Faridi ne mukyala wange ayagala kubuuzaako Tata Faridi oli otya mikwano mmekawa ne gitukubira ku simu okutubuuza ebikwano bye tubeera nabyo buli lwe kikubira oli wampa interview nobeera ne musimu wano ng'otya okukubira omuntu tuli mu kukola eno business tuli mu bibuga tuli eno mu byalo nobeera n'ebikwano mu simu naye nga tewali gwosobola kukubira n'omugabo waayi muganda wange si byotya akasawo ka simenti kano kali kwesatu kitundu naye nga bumpeddeko wano ate nkubiddeko Mama Faridi sente abadde talinaawo nezisuubirwa ekya ssaawa nga mukaga sooka ontereko $50 ebikwano tetulina abantu abatuyamba tebalina mbya music buli kikwano kyolina mu kuyimba buli kikwano kyolina mu music leero jangu tuwe interview oli ludda wati interview nobeera n'ebikwano ebifu ne Bruno K ye muntu gwokubira semunoga Bruno ate taba nazo Bruno inamu 10 yawe Tata Faridi nyinamu 5 ginakuyamba ebikwano ebifu Bruno K you deserve everything njoli mwana mulungi era bwo ina bikwano byebyo Bruno K bitasobola kwogera bulungi bwo bikwano mwe muve ku Bruno K muli babinyo omwana obwe mukolera live ng'ense mutugumbula ne mwogera obulungi bwe mufiirwaki mulwaki mwe mwagala okukakanya Bruno K buli kadde mumuteeka wansi omwana w'omukazi ye yajja mu kibuga Kampala kuteekebwa wansi Bruno K mulungi Bruno K ayina obulungi
Jajja ichuli yabagambo bulungi bwa Bulunoke ya defending anga Bulunoke inzo mulala agendo chikola mu defending muberere Bulunoke mwana gwe bwobanga olabira ivu yange bajja kutaginga sikuvumye sikuwa kuddeko lutalo wabula nalabyerabye mu bye wayogedde oli waddemba okunziriza omuliro no problem ne nze njogedde ekindi ku mutima kulwa mukwano gwange Bulunoke n'abalala muri baddemba okunvuma ate kiki batavumye banga gye maze mu kuyimba bavumye byonna naye mukama ye yamanyi n'abantu banga abampagira naye njogedde Jackie wange Bulunoke tumukyusize motoka avuga paso baba lero nagamba ebuse yebibati kuba ye bulungi de enkyade bakwe nakubira na katata Faridi kakutusa omukono uliranga Bulunoke no gamba naye ayambi bwati anga nawe tewesobola Bulunoke nkwagaliza bisinga ku program ye y'olwaleero ekwateyo bwe kimala okukwata tuyite tugenda kujja mu mbeera ya ffenna tubifiirwe kigudde wani tiimu Bulunoke must shine